Kato yafuna diiru eyo ayina timanyi nyinza obutagenda nnyo mu kumenya nti gundi manya nowe otamenya nange simenye manyi alina munne eyakubira omukulu nga basaba theatre bativale bazanyire rehearsals zaabwe. Kimanyiddwa nti ebyo theatre ezo ba mikwano ekwata oyogerako bwogezi na munno n'akubuulira arrangement yakuba mwenna muri bazannye ati gye muvudde mubadde mwenna kujja oteekewo alongoosa oba n'amasannyalaze kubanga ne Kato yalina theatre ye nga bajja ne bazannya ne basasula amasannyalaze. Yes. Omukulu oyo n'akambuwala nnyo era yabuuza yakuba essimu nti Kato talina nnamba yange olw'okuba mwafunye sente ziri ze nkugamba nti General Sale yateeka sente mu ceasefire. Yes. Muzannyo abadde abawagira kale abadde mu art nga bw'ojja n'oleeta omulamwa gwo abiteekamu sente. Kati omukulu yanyiigamu omukulu wa CBS yanyiiga ne baba nga tebakkaanya naye ng'ate enteekateeka ya Kato ku information gye nnina yali ayagala bonna yali ayagala abasasule babeeremu kuba eno diiru yali agikutte. Yali akutte omulimu ne mubaamu abatasanyuka nga balaba be baali gukutte. Yakulemberwamu Jeno. Yali Jeno yagisponsoringa. Ne sente ez'enjawulo ze tusobola obutamenya wano naye nga diiru Jeno yagiri emabega Jeno Sale. Era Kato engeri gye yali ntakyalina mirimu yasemberera nnyo n'aleeta ideas ze ne bamuwa layini nti nga bw'olaba tusobola okugenda mu maaso bwe tuti ne bwe tuti kubanga oleeta mulamwa gwo ku table ne balaba bakimenyaamenya naye nga diiru ya Jeno Sale. Okay. Ekyo kikonfaminga nti etegeeza Kato ye yatuukirira Jeno. Kati asobola okutuukira kituufu Kato yatuukirira Jeno kubanga bino bye nkugamba mbimanyi siga nti nteebereza. Naye asobola okuba nga omulamwa gwe yamutuukirira nagwo gwali mulala. Okay. Naye ne balaba nga need oba necessity ekiriwo amangu kye kino abantu tubaggyemu tutya endowooza eyo ey'okulowooza nti bali mu buwambe tutaddewo tutya embeera eyo ereeta hamone babatabaganye. Ne bamuwa omulamu ate ng'omuntu wa art yenna aba amanyi ekyokukola. Yes. N'ateekateeka ekintu kye ekigenda okuzannyibwa nga okwanjulwa. So omuzannyo intention yago yakuteekateeka bantu kweggamba kubateekateeka mu maaso nga batuuke nga bakkakkamu. Ye planning ya kintu kino. Era bwe baba bakunnyonnyola mu ndeeyo gye nalingizaako nga tebandyagadde kkala ya byabufuzi yonna. Waliwo omukulu yaleeta ekiteeso lately nga tayagalamu kkala yonna. Bakuzannyira omuzannyo ng'olaba nti bakujja ku byobufuzi biri kubanga nagga nti dictator tayagala kwanukulako oba kumuwolereza. Ayagala kimu ng'osirise. Yes. Silence yo nga kinuuza yannyonnyola n'agamba ye betrayal kasita osirika bw'oti abayimbi abo bonna boolaba ba artist abanene aba yali adda ssente lwakuba abamu balowooza nti gundi yasirika mulungi nnyo. Tali mu byabufuzi ono atugamba nze ebyobufuzi sibyagalira ddala. Silence yo gy'ayagala kuba tayagalanga ku kalulu. Ne bw'otakamuwa eddoboozi liri lyayagala okuzibira. Ky'oba olaba tayinza kukulumba nti lwaki tompagira wabula akulumba lwaki onkuba. Lwaki oyogera yes. Eky'okumuwagira ne oba omuwagidde oba tomuwagidde ye si kyafa. Akalulu aba kalina. Kato abadde ategekedde omuzannyo ate yafudde. Ate singa omuzannyo gwadde agutegese nga teguliiko bya bufuzi mabega tegwaliza na kuzannya kubanga tebalaba nsonga. Naye kuliko lino bbanja kyenkubuulira lino bbanja. What do you mean? Kyasasulwa dda. Kino kirina okukolebwa ssente zaafuluma dda. Bangi bafudde tubadde ffe tugobera art
Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era kubeera nga basiiga ekizimbe kyo langi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo kubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba ng'oyagala yes ogenda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga mu surveyor weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mbaaniriza nnyo nate ne tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo n'abatugoberera ku mikutu emirala Aloysius Matov Media, Solomon Kaweesa, saako ne Isaac 1Ks mwebale tugoberera ne muganda wange Ssekanyumiza oba Mutebi the Moving Dictionary channel nayo njagala tubeere nga tugisonjola okugiteekateeka eggwe tubeere nga kugamba bannamawulire yes we have independent channels emusobola okubeera nga mutugobererako for credible authentic ate era professional information oba ethical information gye mugenda okubeera nga mugoberera that's why twagala nnyo okukozesa online nowadays independently unlike eri mu mainstream media where the restrictions are too much saako n'ebintu ebirala by'otasobola kubeera ng'oyogerako ng'okola okwawukanako omulundi oluuyi luno gye tusobola okubeera nga tubawa analysis na byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga bye mumanyi n'ebyo bye mutamanyi. Olwaleero era tukomewo nate ne muganda wange Mutebi okutunuulira ensonga art industry eno y'emu ku ezo bwe twali tutandika emiramwa gy'olukwe oba move eya government okutta eggwanga sector zonna bw'otunuulira the banking the economy ebyenjigiriza bya bulamu sector kiggwa omulabi gy'ogamba nti yes eno ekyali nnambulukufu nnungi yeetengeredde era ddala kituufu egassa bannansi nga si nzite bw'eba weeri ojja kubeera ng'ompa bulamu kakati ebibadde bisigaddewo nga ebibadde byetengeredde bye tuyinza okugamba ebibadde biyinza okugassa bannansi okuboogerera bwe ziba articles ne ziwandiikibwa bwe giba mizannyo ne gizannyibwa bw'aba katemba ne bamuzannyamu bw'aba music ne bamuyiiya ye art industry n'amawulire naye everything is now infiltrated. Ensonga za federation mpanvu tulina information eraga nti waliwo ne bannamawulire abaweereddwa dda ssente million 2 abamu to be in favor of this federation naye nga ekyama ekyekusifu it is just using taxpayers money misusing taxpayers money okomekereza nga eggwanga nga terina kirifunamu. Muganda nge sooka olamuse ku batulaba n'abatuuliriza tugende mu maaso ssebo. Olamusizza wenna atulaba nga bulijjo. Yes. N'okukwebaza okugobereranga otatadde. Asembezi ddalako njagala tutandike tusooke ku nsonga lumu mbeera ne muganda nga Aloysius Matovu Junior n'aŋŋamba nti kitalo nnyo ekyokubuuka okwa Kato nanga naye omuzannyo ogwo gwabadde azannya gwabadde agenda okuzannya okutalaga eggwanga lyonna ogwa ceasefire ngulinako nga Kato actually yakabuuka lunaku nga lumu 2 n'aŋŋamba nti omuzannyo ogwo ceasefire wamala weebuuze seizing fire from what
Nangamba era Kato Lubwama badde akaaba ensimbi naki sente yazijjewe zigenda okutalaaga eggwanga lyonna okugira nengamba gavumenti oba yamukwatiddeko si muzibu ate era kiraga gavumenti eraga will okubeerawo art industry. Nangamba nedda gwe bitunuulire mu perspective bw'oti omuzannyo gwe ka ceasefire baagala kukkakkanya bantu kwegamba abantu babeere nti bannaye abeekalakaasa abalibiriki naye nga muganda yemu tebitukimanye ebintu tebitambula bulungi ebyobulamu byanjigiriza byakwerinda we are not safe naye nga omuntu akugamba bane ceasefire ye Aloysius Matovu nga ne Kato tannaziikibwa ye nga yatandise dda obbingamba nangamba akyanoonyereza alabe ssente we zaavudde motive y'omuzannyo nze ekya sente ne bwe ziba zivudde mu gavumenti nga zigenda kukola kituufu however wenzirirayo ate byonna byonna n'embyebuuza bwe tubeera nga abasawo beekalakaasa ba medical interns baagala beera recruited eno abasawo babanyasa koza byonna byonna naye n'okwata ssente ozise mu federation billions and billions okwate ssente ozise mu muzannyo nga bali eri nga n'ezo billions zinzo bayamba eri amalwaliro eri erubowa bikyali stored nga n'omusingi gwakomaawo. Tugende ku nsonga eyo ndowooza bye tuyinza okugamba tutandike ku muzannyo gwennyini ogwa ceasefire biki oba biriwo abantu bye balina okwetegereza. Ceasefire nga bw'okiwulira kitegeeza kukakkanya oba kuzikiza. Kuzikiza muliro. Omuliro ogwo gwe yembeera eri mu ggwanga nti bantu bakkiriza nti gavumenti eremereddwa balaba ebintu byonna ebigenda mu maaso byakweyagaliza oba kwegwanyiza bannakigwanyizi. Kati diiru eyo erimu diiru y'omuzannyo ogwo yakulemberwamu Jeno yali Jeno yagisponsoringa ne ssente ez'enjawulo zetusobola obutamenya wano naye nga diiru Jeno yagiri emabega Jeno Sale era Kato engeri gye yali ntakyalina mirimu yasemberera nnyo n'aleeta ideas ze ne bamuwa layini nti nga bw'olaba tusobola okugenda mu maaso bwe tuti ne bwe tuti kubanga oleeta mulamwa gwo ku ttebo ne balaba bakimenyaamenya naye nga diiru ya Jeno Sale. Okay. Ekyo kikonfaminga nti tegeeza Kato ye yatuukirira Jeno. Kati asobola okutuukira kituufu Kato yatuukirira Jeno kubanga bino bye nkugamba mbimanyi siga nti nteebereza naye asobola okuba nga omulamwa gwe yamutuukirira nagwo gwali mulala. Okay. Naye ne balaba nga need oba necessity ekiriwo amangu kye kino abantu tubaggyemu tutya endowooza eyo y'okulowooza nti bali mu buwambe tutaddewo tutya embeera eyo ereeta hamone babatabaganye ne bamuwa omulamu ate ng'omuntu wa art yenna aba amanyi ekyokukola n'ateekateeka ekintu kye ekigenda okuzannyibwa nga okwanjulwa nga 19 Julayi mu Victoria Hall oba kiyite Serena. Kiri mu ssente mpitirivu ddala. Okay. Okay, naye nga ku ntandikwa from the inception ku information gye wafuna is there anything kyogamba nti munnansi wano aganyulwamu abakyali basically bantu bannakigwanyizi kufuna mu bufunyi? Omuntu yaliganyuddwa mu mizannyo nga gino oba scripts ez'enjawulo naye waliwo stage gy'otuukako katugeze kansa n'otuuka ku stage 4 nga takyali wakujjanjabwa ddagala nga wakulongoosa ng'oteekwa kujja mu kitundu ekimu n'okissa ebbali. Kati Uganda tosyayinza kuganyulwa mu mbeera eno nga state tennakyuka waggulu ku mutwe mufu. Kitegeeza nti ne bye baba baleese interests zaabwe kwetereereza bo n'akukkakkanya n'akuggyako kyolaba nga ekyamakulu n'ogoberera ate ye kyalaba ky'osaana okugoberera. Tewaliwo kijja kuyamba munnansi. So intentionally ensonga bagireeta kukkakkanya bantu kubeera nga babakkakkanya mu ngeri eri political. Bwe kyali lwakuba nategeddeko engeri Kato gye yafanga enteekateeka okufa obeera tokumanyi
yafanga bingi tebiwedde era omuzannyo ogwo ojja kugula bagenda kubeeramu nnyo music kyenategeddeko nga ntudde n'abantu abo ojja kuba mu music misaki y'omu kubajja okubeeramu bajja gukubirira kuba yafudde nga teguwedde naye nga ate olina okukiteekawo kubanga obeera the avenues ez'okufuna ssente olina okuguzannya oyagala toyagala naye nga mastermind taliyo kitegeeza line yafudde nga tennaba launch ya 19 esooka kubanga kikyatambulira ddala kigazi kigenda mu myaka mingi kibadde kirina kutambula towards campaigns kibadde political omuzannyo gwabadde gulina mbadde manyi nti gwakuzannyibwa olulaga lumu ndaga 2 nti kiwedde kikyatambula kubanga ekintu kye tunoonya okusiizingirako fire kijja ojja kuba olaba bingi bijja kukyuka bye mulowooza ennonda yaffe ku luno egenda kukyuka nnyo ennonda ebyobufuzi nabonaga nti campaign zigenda kuba za njawulo nnyo kati kintu kino bafumba kulaga mpiki eziddako naye ng'omulamwa kye tujja tuzimba bijja okuba olaba nga bipya mu maaso birala nnyo nga gigenda kubeera nga bagizannya okutalaga eggwanga lyonna nti n'endowooza eri ne bw'ogamba nti kati okulonda kwaffe kubeere nga kwa committees nga boolaba nti mu America nti assembly bweti etudde delegates conference etudde yesalawo kino na kiri obeere nga omutima gwo gwakkakkana dda nti ne bwe tugenda eyo kiri okke ng'ozze olaba ebintu nga bino bijja bikukkakkanya omutima so omuzannyo intention yagwo yakuteekateeka bantu kweggamba kubateekateeka mu maaso nga batuuke nga bakkakkamu ye planning ya kintu kino era bwe baba bakunnyonnyola munda eyo gye nalingizaako nga tebandiyagaddemu kkala ya byabufuzi yonna waliwo omukulu yaleeta ekiteeso lately nga tayagalamu kkala yonna bakuzannyira omuzannyo ng'olaba nti bakujja ku byobufuzi biri kubanga nagga nti dictator tayagala kwanukulako oba kumuwolereza ayagala kimu ng'osirise silence yo nga kinuuza yannyonnyola n'agamba ye betrayal kasita osirika bw'oti abayimbi abo bonna boolaba ba artist abanene aba yali adda ssente lwakuba abamu balowooza nti gundi yasirika mulungi nnyo kitali mu byabufuzi ono atugamba nze ebyobufuzi sibyagalira ddala silence yo gyayagala kuba tayagalanga ku kalulu ne bw'otakamuwa eddoboozi liri lyayagala okuzibira kyoba olaba tayinza kukulumba nti lwaki tompagira wabula akulumba lwaki onkuba lwaki oyogera ekyokumwagira oba omuwagidde oba tomuwagidde ye sikyafa akalulu aba kalina omuzannyo guno eno oza gunaachivinga the intended goal omuzannyo guno gusobola okwachivinga intended goal okusinga ne bwe wandirowoozezza kubanga ngenda kuwa ekintu kilogico nti Kato oyo abadde mulungi badde mukwano gwaffe nga nze naye feemu ye si yebadde yitiridde ng'oluusi balaba nti ngeri gye yali mu palamenti ate balaba nti akwataganako n'abamu ku bakulu nga bulijjo bakuwa kuba ekikopo Bujjingo bagashumba baani yali feemu egenze ekendeera naye ate kati erinnya olw'okufa actually omuntu yenna afudde talwanyizika era amaanyi g'omuntu ng'afudde gaba mangi nnyo mu bantu okusinga gakubisaamu emirundi egisukka ne10 kati baba naba bakikutta obulungi nga bamanyi ozannya politics kijja na kusingawo w'olowooza kuba ensi emanyi nti muzannyo gwa Kato abadde ategekedde omuzannyo ate yafudde ate singa omuzannyo gwadde agutegese nga teguliiko bya bufuzi mabega tegwalizanyi na kuzannya kubanga tebalaba nsonga naye kuliko lino bbanja kyenkubuulira lino bbanja kyasasulwa dda kino kirina okukolebwa ssente zaafuluma dda bangi bafudde tubadde ffe tugobera ati n'ebirubirwa byabwe ne bikomaawo Kafeero yafa agenda kujaganya myaka 2 era oluyimba lwe olusembayo lwe yakolerwa Ssemakula mu Can Records 27 lugamba nti sijaganya kuba nti nkuze njaganya okuweza emyaka 2 lwali lujja mu myezi egisemba mu 2017 ekikozi luyimba kyolwo leta sijaganya taito yalo naye
lwali lwa kijaguzo kya myaka 2 jjukira Kafeera ajja mu kuyimba mu 87 27 gyali myaka 2 naye yafa nga takituuseeko ekivulu ekyo tekyagenda mu maaso olw'ensonga kyali kikye nga kiva ku mutima gwe naye lino bbanja lino ne gavumenti ekirimu balina okukizannya kyova olaba teri kigenda kukyuka enzannya yeyinza okufa nti mastermind omutesitesi yalowooza kirala naye nga era lyaso zigenda mu maaso. Nina information gye nagoberera nga Kato kyajjaabuuke abamu be nandisuubidde abandibadde empagiruwaga mu kugamba nti kuba communication tunula nnyo omuntu ng'ayogera n'empuliriza abamu abakulu baayogera betwali tumanyi ababadde ku lusegere betwandirowoozezza abandibadde mu muzannyo guno nga bali gundi nnyo naye tuni omukulu omu n'agamba nti Kato yaŋŋambako nti alina omuzannyo gw'ayagala okukola ki okuzannya era tubadde naye nga nze nasoma nendaba nti kireka wabaddewo oba obutakwatagana ng'ovudde ku buli bonna bwe badde balina okuva ku CBS naki naye nga kiraga oba waliwo oba abataasanyuka nga Kato eno ddiirwa agikulwakinze ate oba bo ne bafunamu oba akasajja ku mutima. Omuganda wagambira nti tewali ayagaliza ya munne kuzaala nduusi. Kato bwe yafuna oddiirwa eyo ayina timanyi nnyinza obutagenda nnyo mu kumenya nti gundi manya nowe otamenya nange simenye manyi alina munne eyakubira omukulu nga basaba theatre bativale bazanyire rehearsals zaabwe. Kimanyiddwa nti ebyo theatre ezo ba mikwano ekwata oyogerako bwogezi na munno n'akubuulira arrangement yakuba mwenna muli bazannye ati gye muvudde mubadde mwenna ojja oteekewo alongoosa oba n'amasannyalaze kubanga ne Kato yalina theatre ye nga bajja ne bazannya ne basasula amasannyalaze. Omukulu oyo n'akambuwala nnyo era yabuuza yakuba essimu nti Kato talina nnamba yange olw'okuba mwafunye sente ziri ze nkugamba nti General Sale yateeka sente mu ceasefire muzannyo abadde abawagira kale abadde mu art nga bw'ojja n'oleeta omulamwa gwo abiteekamu sente kati omukulu yanyiigamu omukulu wa CBS yanyiiga ne baba nga tebakkaanya naye ng'ate enteekateeka ya Kato ku information gye nnina yali ayagala bonna yali ayagala abasasule babeeremu kuba eno ddiirwe yali agikutte yali akutte omulimu ne mubaamu abatasanyuka nga balaba be gukutte so ng'ate yali mukama waabwe era yafa nga bonna abo ayinako bakwataganye nabo kuba yayagala nnyo ekintu kino kibeeremu abantu ab'amaanyi kuba kyaliko okuvujjirirwa kw'amaanyi sente ziri mu muzannyo gwo nnyingi ne believability ne trust ne confidence y'abantu be balina okuzannyira eyina kuva oba ebisatu ebirina kuva ku the characters abagulimu. If we are seizing fire I need to see Haj bonna Hajja Shafsemogerere Hajabe Mukibi ba John Segawa the big names bonna ino ba convincing babeereo kakati omukulu yakutta akavangata ng'ate nina ne info gye nawulirako nti kyekanaba n'abamu baalinga awedde baalina ekiteeso ekyo emabegako bino ati ono bulijjo ati ffenna tuli ba artist ffenna tuwandiika ebintu ebyenjawulo naye bulijjo oyiiya ekintu kyo ng'olaba nti nkiwaani gwe kifevaringa music tumuwandiika n'ogamba ekanoonye Juliana yajja okufiitinga Juliana engeri gyali nti si mufumbo si muki ate olukisuutinga Juliana si leero suutinga Rema bisumbuwa genda okuyimba nga si byebyo kati ati oyo bonna batwalayo proposals naye kati eno ceasefire yali nti eyambira ddala gavumenti ogibalaba oti n'ogamba ngiyiyiza eki kati eri mu katuubagiro kakumatiza abantu nti mbaddewo emyaka 4 nabasaba ebisanja 2 kati nkole ntya ate kakati ndeese n'omwana waali abuzaabuza ali awo abantu bamanya ajja so nga bw'otunula munda olaba nga atajja kujja mu bintu bya nteekateeka omwana bamuteekateeka myaka gijja si kati nze ndowooza ne bwe giba myaka gino si waakulondebwa kalulu in the case basazeewo
kubanga enteekateeka ye mwali naye singa osiizinga fire osobola okugamba nti nobati mawo waffe kagenda atuteeseze ku board titumazeewo tutya bannaayo ebintu bino by'okuyiwa omusaayi nti amulonde bulonzi komiti zironde BMP already twaba basindikira baffe abatutegeerere House of Representatives ne mu America gyeri House of Commons ensonga eno lwaki ngyesibako nnyo number 1 mu Uganda tufunye trend omuntu bw'abeera nga ayagala nja buyita bubbi bw'abeera nga ayagala okubba ku ssente atuula lupapula na peeni yitaba nno lowooza tusobola tutya okukwata Jerusalem Sale tusobola tutya okukwata General Nareyisi tusobola tutya okukwata General Museveni tutudde tutya nga intention is not to build the country for the future generations nga intention ya kutapinga mu ssente yamwe wa musolo nti tukubye tutya biliyoni 3 biliyoni 10 biliyoni 2 zaawe kinnumirawo ka kiruma kituufu naye kati abantu bagwamu essuubi oli n'alaba service delivery teriiwo wano teriiwo mpozi nga bikyuse naye tejja kubaawo kati bwe ndaba nti teebeerewo nga nnwanye mba nina kgenda wali neefunira ettooke liyamba nze n'abaana n'abazzukulu mba mmaze okuba deliveringera service dani okulinda nayikondo kati kya muntu kwefaako buli omu ayiya oyiya olukwe ekyo teri ajja kulimba ne bwe yali bubuuza Kato so ne bino byonna bye tulaba buli omu yali abala yali abala ovuiki kirungi nnyo however much nti kati ffenga awo omusolo olowooza birala ye ne bannansaba n'eggwange bye tebikulaakulanya ggwange zigenda mu ddwaliro ezagenze mu muzannyo ogwo zisobola okuyamba eddwaliro ery'ekitundu ekyo nkimanyi kubanga statistics nzimanyi nzirinako nga sente zabadde nnyingi ddala ate nga kikyagenda mu maaso kirungi eri artist oyo n'abantu be so kirungi ku bantu for individuals but not for the country tuddeyo wali obadde okyanyumiza theatre bakwatagana theatre oli bamukubira bwe bamukubira era abakulu abo boolaba bowulira nti tebakkaanya abbe baani baalwana nnyo ne rehearsals gye zaalina okukolebwa si gye zikolerwa kavuyo kowulira Kabati Valley Kato yagenda okufa nga bamunyiiza Bati Valley Bati Valley evunanyizibwa ku bantu bangi mulimu Mariam Ndagire John Segawa Abbe Mukiibi kati yalaga nti embeera gye bamuteerawo teyamuganya kugenda mu maaso na Bati Valley era information gye nnina nti enteekateeka oba rehearsals z'omuzannyo ogwo zikolebwa mu kitundu awo ekimu mu Lubaga tebali ku Bati Valley ng'ate bandibadde kuba gye baasaba bo balaba nga yeesaana ebyo byenkunyumiza biri mu mwezi nga gumu emabega kubanga ne paka kufaakwe wabaddewo obutakkaanya abakulu abo betwalaba kyova olaba tebalina nawe bali nti oba Kato yatugambye tumuyambe esinga afa kubanga Kato abadde muntu wa kulongoosa wa kujjanjaba ebintu ebyo abadde nga abiwandiika ebbali naggasinga kino ne kino bwoti tebalina we bali tebabadde ba mikwano badde n'akakuku abo bo mazima kyembadde ngenda okukulaga nti nfollowinga buli kimu buli sector nji following abakulu bonna bwe bakwata obuzindalo nga boogera naye mpuliriza nnyo ku muzannyo gwa ceasefire kuba press conference ebadde yakagwa nga Kato yakabo kebadde yakagwa wiiki nga 2 emabega oba mu kitundu olonga sente zizze nenina nabe omumbejja Mariam Ndagira agenda gamba ki Abbe Mukiibi bano bonna boogera ku babadde n'enteekateeka naye nga mpulira yaŋŋambako alina omuzannyo nga n'enteekawo sita ne kingenda okuwulira nga nyamanyi nti tubadde oba tukolera bihaso ku Bati Valley na biki nemmanya nenyongera okumanya nti wabadde wakyaliwo rift awo badde akakuku kabaddewo babadde tebagatta balina ebyabawule mabega eri naye ate n'omuzannyo guno gwakola kinene kubanga abadde yafunye eddiiru ye nga nnungi era yeddiiru ye esinze mu bulamu eddiiru esinze bukyabaawo gyolaba nti eno eri byamaanyi abadde atandikidde ddala kyetunzoga nti atandikidde ddala okulya ekituufu ku ati we kuba guno omuzannyo tageti yaago ya DSTV twagala gendamu ate nga mmanyi nti singa nnyini gwe abaddewo
oba kale okusinziira ne Honorable Nsereko yasuubi yayogera nali njogerako naye agenda kugubeera amabega ajja kumuyamba kalina ne ssente enkalu ezize ziyakwata Anigundi Nsereko Kato afudde n'ayamba ku baana yazirina muri asozi era bw'oba omutuukiridde ajja kubuulira nti nabaagaliza nkwata ssente bwe ziti naye bino bibyenga Kato afudde nga tumaze n'okumuziika ye pledge ye gyawe ku muzannyo ogwo miliyoni ezitaka wansi wa 10 ziyambeko mu nteekateeka ayagala nnyo ekintu kino kiveeyo ate era kigende ku mutindo gwa DSTV kuba eyagala quality. Yes, of course, yeah. Gwandibadde tekuzannyiwa na kuzannyiwa kuba si muteeketeeke naye eno do or die. Yes, kuba the main character. Taliimu ate date esembedde nnyo. Ate yandibadde tekirina buzibu singa bano ba other stars ab'amaanyi babadde nti baali naye nga tewali kakuku kyandibadde nakyo tekirina nnyo problem. Ba stars bano yandibadde tewali problem kuba Abbe bwabeerawo Abbe star ate musajja w'amaanyi amanyi buli kimu John Segawa nga waali naye kati beenyigawo bwenyizi kuba ekyamazima tebabadde na nkwatagana na Kato beenyigawo bwenyizi lwakino opportunity enezze n'okulaga ensi bagikakkanye era teweekanga ng'obalabye nga bonna mwebali naye si bwe kibadde nti wabaddewo okusika omuguwa. Naye ekirala kye mmanyi ku bakulu abo abamu ndowooza omukulu bwe yakwata ssente bagamba Kato atugabirako atya yabeera atya ffe baali balowooza kuga nti Kato yabanga wansi waabwe kuba Kato mu kukula kwe yali muliigiza Mariam kuba Mariam ne Kato myaka gyegyo bano ba Abbe mukulumu bali waggula emyaka egiwera 7 oba waggula emyaka egiwera 5 kati gaapu eyo walingawo ba John Sega ba Ajashrafu abo be bateetere ennyo ne bakato Charles James ba James nga bali waggulu bakulu kati ne mu kibiina kinnyini nga Free Talent Kato yabanga Abbe yabanga omukulu era baava wala ne Kato oyo naye nkwatagana naye baawo nnyo ne Mariamu mu kutandika mukulu teyali musanyufu na gundi na musajja kufuna buwumbi omuvangata gwe ndowooza yakirabanga nti omwana ono avunaanyizibwa ku rehearsals si asaana omukubira yayagala bakulu n'abakulu kyamunyiizaga ati Kato talina nnamba yange lwaki tankubidde Kato talina nnamba yange olw'okuba yafunye ssente omukulu yali yakitegedde dda nti omukulu yafunye gundi information gyeri n'eri yennyini gye ziva evaayo mukwano gwammwe gwe mwayitamu edda n'abaga nti munnammwe ate ye yaggusizza bwe biti Kato ssente yazifunye ebya Uganda ye tebitambula kali omulongo n'atandika programu ye n'atandika okulyasinga kye nategedde nti theatre eyo Bat Valley yabatabula n'agyesonyiwa kiki ekyabatabula bakulu batandikira mu ssente nnyingi so nga ate theatre tumanyi bulijjo nti obuulirako munno n'akubuulira nti ojja kujja bwe buti tuba tetuli busy n'omanya nti oba olekawo kasente kagirongoosa kusiimula amasannyalaze nga bwe baakolanga ewa Kato ate yalinanga theatre yawo Martin Road eno gundi Royal Theatre kati nga nawe bwe bajja okuzannyamu ojja buzi n'omuwaayo oba amasannyalaze tukozeseza gammeka ku mataala bwe bityo bya Sseruganda tebiri munakubanja naye bineeno omwana kuno baamusaba ssente omwana agamba babasaba emitwalo 5 ne banegotiatingira ku 25 buli lunaku kyali kya lunaku kubanga esembedde syo yagwa 7 guno ogujja olwo gundi yayinza okuba yagibasabanga mu gwakutaano gwa mukaaga theatre bibadde bya ono tuli mu June bibadde bya May nga gwako kyekyo gwakutaano gwa mukaaga weeks kubanga mwezi nga gumwe mabega nga Kato tannafa mwezi nga gumwe mabega paka leero the weeks nga 3 kitundu nga Kato afudde so buli lunaku baali bamusabye emitwalo 5 ne bakkaanya bakome ku 25 just rehearsal ku muntu gwe twandigambye nti ku Kato liri munnaabwe walabanga kale munnaabwe naye akakukuba akasigazaawo
kaali k'amaanyi kubanga Kato abadde alina obutakkaanya n'abantu abo nsatule ba Mariam Ndagire ba John Ssegawa ne Abe mu mazima ng'oggyeko bino ebyokukwenyakwenya bye tulaba kubanga mmanyi essaawa zino ojja kulaba omuzannyo ogwo gujja kubeeramu abantu abo olw'okuzza emitima gy'abantu kubanga ne information nagifuna nga Abe teyasanyuka bino Bukedde bye yawandiikako naye ate bye bitono ne mu ddoboozi lye lyennyini n'agamba nti abafamire mwandivudde mu interviews z'amawulire era bakirekera Honorable Nsereko yajja okuba ng'ayogera famire tejja kubeeramu ekyo nakijja mu kamwa ke yennyini Abe off record ng'alaba famire eno ejja kubeera nga bingi byeyogera okomekereza nga bookyezza bingi nga ba exposinze bingi olunaku olwo lwakyogera lwero Bukedde lwe yamukubanga omutwe ng'eraga obutakkaanya bwe ne Kato naye ate Bukedde yalina bikadde kyova Bukedde bino bye tukuga ate birina bino byenjogerako bya munda nnyo ku muzannyo gwa Ceasefire era singa ebifuna byeyagala ebyo naye tebirina yali ku biri bya CBS ebibadde bimanyikiddwa buli omu abasinga ade bagobera tubadde tubimanyi era singa ebadde ebimanyi singa byekukubira kuba bitwala n'omwezi ng'okuba kuba Kato okunyiiga okwesonyiwa ba Abe siga nti ssente naye nga kiringa bonaga nti emaka ennyumba eyaffe ate nonsaba nti lwaki nja kuwa obudde bw'ogiyingira wano tusiimudde biki owuliramu omuti okulumwa ne waba oziina n'ogayi lwaki nandibawadde nga nsiimye busiimi Abe Kato yanyiiga rihasoozi z'abantu abo kati ziri kabowa eyo gye bakolera rihasoozi naye nga kyandibadde nti mu theatre bandadde babikolera mu theatre of course banyiiga ate nga kyali kya buntu so nga nalaba ne Abe nga azze mu kuziika biki abaddewo naye era nga emitima abaana bali teginnadda so ekintu kya theatre ekyo okunyiiga n'okukola ku tyandooza ssente zonna awo abakulu baafunamu nk'akasajja ku mutima akasente kuba bagayi kataatu yagenda otusunirako yagenda otugebera okutubugabirako ku luno ng'Omuganda bw'agamba nti tewali ayagaliza ya munne kuzaala nduusi ebyo bibeeramu bulijjo kati Kato yali juniya wa Abe kati nga bw'oba toli muntu mwangu muntu yeekuba mangu mu mutima bw'olaba mu kifuba olaba ng'ate omuntu ono gwe wasayiningiranga ziddiiru kati yasayininze yalowooza na mmeka z'ogenda okufuna akupeerereza ojje muzannyo kale bw'oba wa mutima mwangu ogamba kale kaŋŋende kasita ddiiru yagifunye naye omulala kikukaluubiriza okubeera ng'okkiriza ekintu ekyo mu mutima gwo kati nsuubira n'eyo complex eyo yasumbuwamu okwo ku Haji Abe naye oluvannyuma olw'okufa kyemmanyi olw'okusiiga ekifaananyi ekirungi eri abantu okubalaga nti bonna bajja kuba muzannyo ogwo ne Ssemakula mwali message so omuzannyo intentionally gwali gulina Bujjingo okuleeta abazannyi bonna aba ati ab'amaanyi nga bazannya ku Ceasefire gavumenti kyefunamu okusinziira ku pulaani zaayo zeerina mu maaso byeteekateeka abantu bano bateeketeeke audience egiteeketeeke naye kati obuzibu buli ku baartisiti bano nti buli artist alowooza asobola okuziwandiika omuzannyo bwe gutyo kati agamba lwaki gwe okwata miliyoni 2 ozimpe nga nsobola okwesabira omulimu gwa kawumbi of course kuba abasinga bonna bakiika eggulu bonna ate nga ne ati twawulira nako mukulu bafunamu n'obutakkaanya nga ono avudde mu paalamenti takyalina mirimu ate ng'agamba nti omukulu ono ate akuba amasimu eri bakama bange nti nange obulango bwe muwooli mbusobola kati nga bazze bakuubagana kuva dda naye nga ekikulu ekiyinza okubeera nga kibagira nsimbi byanfuna oluvannyuma nsimbi mu kusooka baalina bubeezi butakkaanya kubanga Abe abadde nga mukama wa Kato byonna naye kati essaawa zino kyali nsimbi naye baalinamu akakuku simanyi oba ndowooza maanyi lyanyi nga bwenaatuuka n'ogaa nange ndi ku level nene naawe naye ng'ate onaalaba oli juniya we obuzibu bwe bwava ebyensimbi bizze luvannyuma nti Abe afudde Kato afudde afunye eddiiru
ennungi ennyo banne tuyinza okugamba nti ddala kituufu mu art we kaakati atandise okulaba ku bibala. Afudde afunye ddiiro eri mega abadde afaayo nnyo okunoonya emirimu egyo Yes, by the way, yeah. yayiya kino nakiri kyekimuleeta mu social media ne bakasuku weekuumire mu bantu era abadde asinga Abe. Yes, that's a fact. Abe yamanya nti kati Kato yamanya nti kati ensi eri digito n'ava ku CBS najja mu noyize biki noyize ki eyo gy'akola Gondiye noyize Julius Noise ayina Gondiye ya ku social ku Facebook ne YouTube mwazanyira noyize bagimanya abantu abagoberera abadde abikola buli lunaku kitegeeza amaanyi g'alina ne social media eno kwe basinziira babuuza Abe oliwa nti Abe mukandolindoli ono Kato buli lunaku alabwa abantu buli lunaku abadde azannya abeera ne kasuku ate alina ne noyize ye eyo erinnya ndirabidde bwe bagikola naye ebadde ya Kato ebadde etambulira ku gundi obuntu bwadde azanyazanya n'omuvuka ebintu ebiriwo ndowooza Julius ebintu ebiriwo ebigenda maaso mu ggwanga mukulu tadduka yes Julius Noise gundi ebaddeko yes kati ogwo omulamwa byonna Kato abadde yepositioninga nti mbadde ntya ogenda okusaba omulimu gundi tumulaba by the way amazima nange ne wembanze kankubulira amazima ne wembanze nga tunoonya muntu audience the target audience gye tunoonya mu kaseera kano sijja kulimba mu art Kato Lubwama ne gundi ono owa Romantic Ahmed Lubowa mbadde mbaleeta ku mwanjo nnyo why nti social media ne wetwandigambye nti abaana bano tugulanze Kato Lubwama badde asobola okukola kyo okubasikasika abavubuka bonna baani it was right naye ate Kato watuweyingira balubowa nti Lubowa babamanyi mu bya mukwano okusobola okubuzaabuza abantu ate ngamba olinde sebuleso sigaye nti badde bakompitinga nawo ku ssente mulese mulesi nti right now abantu abalina nti bogenda ku YouTube abalina numbers anti kati ate nekino ekya Kato mbadde nange nnyongerezaako nti wabeerera nti Kato yali most suitable nti already yali mu parliament layini ye gyazannya yeeyo badde yakuba nti nafu y'abanuupu bano n'abalaga nti eri ssuubi ate era nga ddala kituufu abakulu bali kye beetaaga kati awo neno mu balubowa walungi nnyo okubawo ekintu nagambye dictator afuna mu bintu bingi buli lwalaba nga mwenna mugenze ku Arsenal ne bw'aba yeetagifuna mu lwedde omukoledde mu ngeri emu oba endala kati Lubowa bw'oteekayo omuzannyo gwo climax ng'ensigo eriko ejja kugenda ku programs ziyamba nkulaakulana ya ggwanga zimanyi socio economic development eyo kati kirungi nnyo nti ne ssente osobola okugaa nti nkutte akawumbi kankase mu balubowa kuba Lubowa bakolera mu Bava studio Bava ya Hope Mukasa be basajja ba veterani mu music industry eno abanyini Sabliners kati kyangu nnyo okugamba nti kino kiweweeza abantu bw'ava mu winoye agenda ku aromatic gondi n'alaba muzannyo gwe yandirowoozezza ku economy yandirowoozezza ku fees ezibuze yandirowoozezza ku bikyoko agenda eyo kati ne bano abalaba ffe ne bwe baba tebatuuka bali kiba kisigala kiraga amaanyi ag'abantu okuyaayaana okunoonya okumanya kubanga bulijjo okumanya tekwenkanangako ku masanyu omuzannyo bweguteekayo ne gulabwa abantu 5,000 ono atadde ebyobufuzi n'alaba 5 abaakusinga kubanga wali bagenze kunyumirwa wano omuntu azze kugguka bwongo azze kuzibuka bwongo ate ng'ensi abagezi si be bangi that's why society rarely following nnyo eyaffe mu Uganda they rarely follow ebintu eby'amagezi ebintu eby'amakulu naye bw'ofuna aba 500 1,000 manya nti ddala kituufu abo be bali ku mulamuliro bosingidde ddala ategese ebintu biri eri baabisoma nnyo era kati bino ebintu Uganda ngeri gye tuli nti abantu baffe oluusi tebawaayo budde kubangula bwongo bwabwe bintu bingi byolaba nga nti oli najja n'abika Museveni nti n'olowooza Museveni anyiize kumbe be bakikoze bakuwugula obeera okwo data gw'okozesa mungi addayo mu nsawo yaabwe ebyamakulu okufokasinga ku kaseese ebya UPDF abaana ba UPDF abaafiire Somalia emisolo emipya egisiddwa mu budget bingi nnyo kugamba focus abantu n'obajja ku focus ebintu ebiri critical so nga ate wali mu kufa wali ssente za international community the ssente zeewaayo kati yonna tobiwa budde bantu kubimanya balina kumanya
Gondi yayogedde bw'ati omwana Sima yagambye yatta owa bode yatta abakasese ebyo ne babeerako ebyo bitikitoko. Balina engeri gye babawugudde naye nga byonna deliberately biyamba state. Kinalabayo kigikuba. Do you think omuzannyo guno gunaachivinga intended goal ya abali mu state because tekikyali kya lugambo, it is a state programmed staged by the state okubeera nga eteekateeka abantu mu maaso wali we tulaga? Nze sirabanga bantu balina mukisa nga state eno nti wamaani ya kubanga kigenda na kusinga we baalirowoozezza. Kato wafiiridde nga sympathy mu bantu ntono, bamunyumirwa olw'emizannyo gye naye nga baga ovuma opposition, ovuma Nuupu, biki oli wa Museveni, oli wa Muhoozi, oteetera ne bagashumba ba Bujjingo. Kitegeeza omuzannyo gwali badde tegusikowalinga nnyo mu bawagizi mu bantu eno kuba tekyali kipya nnyo kyoyinza kubagamba. Naye gwalijjuza kubanga tumanyi enkola gavumenti gyekola okujjuza ebifo n'ebivulu by'abayimbi abaayo. Ate era gwandiweereddwa nnyo eya play amaanyi kuba nakitegeddeko ne DSTV layini eyo tageti eyo weeri. Kitegeeza nti kati ate bafunye omukisa munene nnyo kuba omubazi yenna takkiriza muzannyo ogwo kutuula. Era pulaani eyo weeri nnyo, rehearsals zigenda mu maaso, lwakiri nti omuzannyo bbanja. Kuba yo omukulu ssente nakugambye twalabako Paulo Kafeero, Job Kafeero Prince yafa 2007 ng'alina oluyimba lwe Sijaganya kuba nti nkuze, lwogera ku myaka 2. Naga nti sijaganya lwa kukula nti oba nkuze birthday, naye njaganya myaka gye mmaze mu kuyimba. Yatandika mu 1987 n'afa 2007. Kati ku nkomerero y'omwaka ogwo yali ategese concert eya 20 years of Paul Kafeero. Era bwe yafa abantu bakikomyawo kuba tekyaliko bbanja, yali mandate, kyali kintu kye. Naye ekyakato kino tekiriiko muntu, si kintu kye, kirina okugenda mu maaso. Honorable Nsereko wakirya n'akiyimiriramu kuba amanyi life ya Kato bw'ebadde, amanyi n'eddiiru za Kato. Ate ne art industry eno kumpi abangi bakwatagana nabo. Ali mu Kato gundi Nsereko alina okuyimirira mu kituli kya Kato kubanga ategeera omugugu Kato gwabadde yeetisse. So omukulu theatre bagimuma akomekereza nga afudde stressed man, kwegamba nga ali stressed. Abadde mu stressed nnyo, era amabega awo alina be yayogera nabo ne yeewuunya abantu nti nga njagadde abantu. Kuba Kato yasinza okuŋŋaanya abantu abo, olowooza Kato okubeera nti abadde n'abayimbi be tulaba abangi benja okumenya nti Basemakula, Bamayinja, Bamaiso, Seruga, Basekamatte, Bakabuyesemboga, bangi nnyo, Bampologoma, Bamariam Ndagire bonna. Tekitegeeza nti Abbe teyalina busobozi. Ekitegeera ba Abbe baaliwo nga b'amaanyi. Ba John Segawa nabo balina layini ne bategeka embaga y'embaata ku comedy night awo akandolindoli. Naye ono n'agaziwa n'agenda mu bayimbi wawa byonna basajja bangi abali proud. Bosobola okubeera proud of ba Silver Kyagulanyi, bonna bayitako eyo. Ye yamuwandiikira n'oluyimba olusooka lwe bayita Kiraba Ebiiso. Yayimba ne Nabiri omwannyina w'Abasodde. Gundi ye yaluwandiika Sylvester. Ennyimba ze zaasooka ng'afubuse. Kitegeeza yali musajja cornerstone nti babadde nga w'otuukira ye muntu gw'otuukirako amangu. Kati kitegeeza nti abadde musajja asaana okuba celebrated. Naye yatuuka n'agamba awo nga n'atera okufa nti nga njagadde abantu. Nzijukira ebigambo nzijukira akantu ako nakalaba. Kati era eyo pressure eva nnyo ku bino kubanga Bat Valley yatuuka n'agyesonyiwa mwe bakulidde n'aga ngitadde, era abadde rehearsals tebazikolerayo. Era ne mu kufa kwe tolina olaba nti yakubidde ku gundi nga bamuddusa, yali Nsereko we. Nsereko ne Nabaggala mwannyina. Abantu bano aba ati naye ng'ate alinayo ne munne bwe bazaalwa mu nnyina omu, Jesse Muyingo, minisita w'ebyenjigiriza.
ebintu bino byongera kukulaga ki muganda wange mu art industry because nze awali obulumi bwange weewano tulina ebintu bingi ebiruma eggwanga ebyenjigiriza ebyemizannyo byaffe okimanyi nti Uganda Cranes tekyalina maka wano mu Uganda byo byafa interest yennyini ogenda ogijjamu ogenda okulaba nti abantu abagiriko kwa Namboole bakulaga wiiki ejja ogenda kubeetereera wiiki ejja ate ekyaliza Cameroon abantu focus kati bagirina wamu wokka masaza nabika nti Ssaabasajja Kabaka ali wankulukuku tujja kujjula ogundi ki naye ku national level so ekinnuma ekyange kiikino nti omuntu atuula butuuzi penna lupapula n'ayita banne tubaze tutya okufuna ku ssente za gavumenti tukoze tutya si kugamba nti tukoze tutya okuzannya omuzannyo gavumenti eguteekemu ssente naye nga guganyulwa eggwanga lyonna bino byongera kukulaga ki muganda wange Mutebi ekyo kikulaga ensi buli beeba nga state buli omu agiraba efeirinze kibayita failed state buli muntu ayiiya nti njijjeeko kaki ate ekyo nakyo kyamagezi wadde si kirungi eri bantu omuntu yenna atuula na brainstorming anaga nti wano nkoze ntya okuyita wano kubanga ensi egaanye myaka ana gavumenti mweri begaggawaza bokka nnyingidde ntya mu kiriiki eyo nange nziggyemu kenzigyamu kuba buli muntu alina percentage gy'ayagala okufuna oyinza okwagalako ekiwagwa eriyo ayagala omunwe awo yelayini naye kyonna kiddayo ku mutwe nti buli leadership bwegenda nefuuka rulership omuntu agamba penetratinze ntya nennyingira abantu bali si lwakuba abaagala nnyo lwakuba ali desperate ali frustrated naga nti nange mu bwongo bwange lwaki nninda borehole ng'omuntu w'ekyamuliibwa nti service delivery tegenda kubaawo njiraba naye omuntu alinda borehole alinda ensigo alinda emicungwa gye bagaba n'emmwanyi ne bakuwa emmwanyi naye ng'ate tolina capacity esimba wadde kasooli wa myezi 4 emmwanyi yakulinda myaka 2 kitundu okubulira nti otandise okunogako ate nga kati eriko n'amateeka kati omuntu wayiyiza nti kantwale ati wange ono abantu bano baagala kwekusa bokka kaŋŋende mbakolere kye mbakolera nange nfunemu yensi bwete we yatuuka awe tuli nti kwegamba abasawo basobola okwekalakaasa nga babanja ensako yababanja ssente okubongeza medical interns okyanyi waliwo abakozesebwa mu covid-19 abataafuna ssente eddwaliro ery'eruwa likyali awo ezo ssente baazirya ne zigenda abakulu bali mu paalamenti bayisa embalirira sipiika n'owulira nga bamuwadde billions and billions nsanyi media na biki zino simanyi za amafuta naye nga babakulu olaba oli n'agamba owaayo mufo ky'okubyogerako let me just go nange nkole kinfunemu bufunyi nzijjewo we are no longer looking at critical issues bala diiru funa buwumbi lya kola bibyo baayogera ne bakoowa kubanga naffe nga bula ebintu bino tujja ne tubyogerako tetulina atusasula no riskinga n'owaayo obudde naye ng'oyagala muntu oyo wa bulijjo abeeko kyategeera nti in case of anything mu maaso yakyusa endowooza yehawo ensi etambulira ku bantu ba bulijjo si bafuga bwe guli kati bano baayogera ne batendewalirwa nagaayo lwaki nfa ku beetuddeko kubanga baazanya emizannyo egizuukusa abantu bajja shirafu oyo bamuwamba nako ng'azanye muzannyo kati bw'omulaba nti inikesi ne bw'alabikira mu muzannyo ogwo gw'okusasulwa agamba nazuukusa abantu beetuddeko tebaamanya agende nfune akange ng'omuntu noonyize famire yange n'abaana n'abazzukulu inikesi kubanga geze nkuwa example nti abantu bangi baweddemu essuubi buli omu n'agamba nti abantu abangi bano common cause gye nnoonya ejja kutuukirira kubanga ekyamazima bwe tuteerwanako bino tebiyinza kukyuka bigenda kubeera bwe biti forever lubeerera bijja kuba biti teriyo service delivery olitakulimba nti tunaafuna ekintu ekyamakulu teriyo mpozi okuleetera bowa kati bw'obanga oli dreamer omuntu aloota wandibadde tokyalowooza ebyo baleese bowa bagabye emicungwa ku kyalo ensaawo yavaawo dda tuli wala nnyo bagabye t-shirt omusajja buli lwajja n'akunyonnyola ennyingiza y'amaka ekida kyonka myoga
PDM kati nga olaba nti omuntu buli lwozuukuka obwongo osukkako okulowooza ekyo n'olowooza ekikyo nga ggwe nti bwe ntereereza layini yange nsobola okutereereza mwana wange muzzukulu n'otuuka n'ova ku kyawamu kubanga abantu beetuddeko nnyo ate nga bikyali wala. Tetujja kusukkawo tujja kujja ne programu endala bye mutukya yes mu art ebintu bye mulaba ensangi zino ebya federation abakulu bingi bye babala naye nga tebalina nti bye boogera birala n'ebiri emabega waabyo birala. Twagala bannayuganda babuuke. Naye ebintu ebyo nga bw'ojjukira nti mu ntandikwa yaabyo nga genesis yaabyo twalimu ne tunnyonnyola. Nze nzikiriza nnyo mu Osaya Gave, Marcus Gave agamba yali pulezidenti w'abaddugavu bonna mu nsi yonna. Omujamaica akugamba nti if you are not confident in yourself, you are twice defeated in the race of life. Nti bw'otaba na okukkirizaamu mu ggwe osembye mu mirundi egisoba mu gumu mu bulamu kubanga kati singa tetwavaayo kwogera bintu ebyo eriyo atulaba kati nga yalaba nga twabipredictinga si lwakuba nti tuli b'amaanyi naye twapredictinga abantu ab'amaanyi abavuga zi Range Rover abakenzi abavuga V8 nga yava mu state kati bw'oba obyogerako bw'otyo ogamba nja kubatya bali b'amaanyi nze ndi ku booda olina okwekkiririzaamu olina bingi by'osinga abantu balina n'amagezi ng'ogabasinga okutegeera si lwakuba nti balina ssente kati siteepu zonna ze balimu akatubagiro ke balimu twakatematema dda nze nabawa emyezi 3 mwezi gumu kyemayi gumu kitundu bajja kuba bagudde nga kisaanyeewo kubanga kati gukyali gumu. Tetujja kusukkawo atakumira mpeera batukumira Katonda kuuma maaso moogi. Uganda y'enkya